Abakkolosaayi Essuula 4. Bakama b'abaddu, muyisenga bulungi abaddu bammwe nga muli benkanya, nga mumanyi nti nammwe mulina Mukama wammwe mu ggulu. Munyiikirenga okusinza Katonda nga temuddirira era nga mumwebaza. Era naffe mutusabirenga Katonda atuggulirewo oluggi tutegeeze abantu ekigambo kye, tubamanyise ekyama kya Kristo. Era ekyo kye kyansibisa mu kkomera. Munsabire kitegeeza abantu mu ngeri yennyini gye nsaana okukibategeezaamu. Abo batannafuna kukkiriza, mukolaganenga nabo n'amagezi, nga mukozesa buli mukisa gwe mulina. Bulijjo mwogerenga mu ngeri enyuma era esanyusa, era mumanyenga engeri gye musaana okwanukulamu buli omu. Tuukiko ow'Oluganda omwagalwa, omuweereza omwesigwa era mukozi munnaffe mu mulimu gwa Mukama waffe, ajja kubategeeza byonna ebyantuukako. Kinvudde mutuma gye muli, mumanyenga bwe tuli era agumye emitima gyammwe. Era awamu naye ntumye Onesimo w'Oluganda era omwagalwa oweewammwe. Bajja kubategeeza byonna ebifa eno. Arisitaluuko musibe munnange ne Maliko omujja wa Balunabba babalamusizza. Maliko oyo gwe nabagambako, bw'ajjanga gye muli mumwanirizanga. Ne Yesu ayitibwa Yusito abalamusiza. Abo be bokka ab'omu bakomola abakola nange omulimu ogw'obwakabaka bwa Katonda era abanzizizzaamu ennyo amaanyi. Epafula oweewammwe omuweereza wa Kristo Yesu abalamusizza. Era bulijjo abasabira nnyo mube batuukirivu abategeeredde ddala Katonda by'ayagala. Nkikakasa nti Epafula mmwe awamu n'ab'omu Lawodikiya era n'ab'omu Yerapoli abakoleredde nnyo. Luka omusawo omwagalwa ne Dema babalamusizza. Mulamuse abooluganda ab'omu Lawodikiya, era mulamuse Numfa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'e Lawodikiya. Ebbaluwa eno bw'emala okusomebwa mu mmwe, mulabe nti esomerwa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'e Lawodikiya. Era nammwe musome ebbaluwa eriva e Lawodikiya. Era mugambe Alikipo nti, fuba okutuukiriza omulimu gwa Mukama waffe gwe wakwasibwa. Nze Pawulo, nze mpandiise n'omukono gwange okulamusa kuno. Munzijukire mu busibe bwange. Katonda abakwatirwenga mmwe ekisa.